أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. أبرغانا بيتيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبرغانا بيتيبا كان سمعت من ابنجي سويتيبا الله البريات وابنجي في الدنيا الآخرة. Era tunywereze kusoma Qur'an agituwe okugisoma okugitegeera n'okugikolerako. Allahumma amin. Aburgana tutunuulira oba tuli ku bitendo by'ennukuta musomo gwaffe guno omusufu ogwa tajwidi embeera mwe tuyitira okutegeera butya bwe tusoma Qur'ani nga tugitereeza nga tugisoma okusinziira Allah bw'asiima. Mbadde mukimanyi nti omuntu asobola okusoma Qur'ani naye nga Allah tagisiima. Engeri gy'agisomamu bigambo bya Allah bya munene. Olaba atufaayo okubeera nga tutereeza ebigambo by'abantu naye ate omunene kamanda Allah. So mulimu guno munene. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Kakati tuli ku bitendo by'ennukuta, ebintu by'ettenda na by'ennukuta, era nga tuli ku bitendo ebyo ebiyina opposite. Ku mulundi ogwayita twatunuulira ekitendo kya hamsi ne tugamba bwe busirifu, era ennukuta za hamsi ne tugamba ziri 10 ezikuŋŋaanya mu bigambo ebisatu. Fahathahu shakhsun sakat. Ne tugamba ennukuta ezisigaliddewo ze za jaharu, nga jaharu kwe kuwulikika ennyo ze ennukuta 19. Then ne tugenda ku kitendo ekyokusatu ekya ashidda. Ne tugamba shidda ge maanyi, era ne tugamba ennukuta za shidda ze ennukuta 8. Ajide, qati, bakat. Ne tugamba ennukuta ya kafu ne taa'u ziina shidda ate ne zibeera ne hamsi, amakulu ziina amaanyi ate ne zibeera n'obusirifu. Then ne tugamba opposite y'ekitendo kya shidda amaanyi ye rakhawa, kye twatunuulira ku mulundi ogwayita. Ne tugamba arrakhawa barrikhawa kitegeeza ki? Ne tugamba nti bwe bulebevu obwanguyirivu, obulebevu bw'ennyukuta, ennyukuta nga ndebevu, tukitegeeza okulebera obanga nnyangu mu bufumiro bwayo ng'efuluma mankuza, ng'omuntu oba oyagala gisoma owulira ng'owoomerwa pom. Teri ate ennyukuta yonna mu Qur'ani etali mpoomu, zonna mpoomu. Naye mwana wattu zino tubasoogera omuntu awulira obwangu, ayanguyizibwa nnyo oba mubaamu obwangu. Olw'ensonga nti omukka gufuluma bulungi bwe tuba tuzoogera, era n'obunafu obubeera mu bufumiro bw'ennukuta ezo. Ennukuta ezo ne tugamba ng'oggyeko ennukuta ziri 8 ze twalabye eza shidda n'ennukuta, kano kakulu, n'ennukuta endala 5 ze tugenda okulaba, kubanga mu makkati muwulirize nnyo, kano kakulu nnyo. Mu makkati g'ekitendo ekya rakhawa, mu makkati g'ekitendo ekya arrakhawa obulebevu ne shidda amaanyi, waliwo ekitendo ekirala kye tuyita attawassutu oba albayiniya. Osobola okiyita amannya abiri, attawassutu oba albayiniya. Mujjukire shidda twagambye gimaanyi, era ennyukuta z'amaanyi ne tuziraba ajide, qatin, bakat. Then ne tugamba opposite ye shidda arrakhawa bwe bulebevu, ne tulabako ezimu ku nnyukuta endebevu ng'ennyukuta ya siini. Naye nga tetunnalaba nnukuta ezo zonna, tugenda kusooka tulabe ekitendo ekirala ekiri wakati w'amaanyi n'obulebevu, kuba kyo weekiri. Kuba weekiri bakiyita attawassutu oba albayiniya. Nga attawassutu oba albayiniya osobola okiyita attawassutu kyekintu ekyawakati, wasatu kintu ekyawakati, oba bayiniya era kyekyawakati. Kakati attawassutu bayina shidda warrakhawa, wattawassutu maanaahu fi llugha al-i'tidaal. Ekigambo tawassutu mu lulimi Oluwarabu tukiyita nti al-i'tidaal, okwenkanyankanya. Kyovulaba omuntu waba agenze
ye baidha ngofudde ne ku muntu Allah abagamba inna Allah ya'murukum an tuaddu al-amanat ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas tahkumu bil 'adl ekigambo adal i'tidal inna Allah ya'murukum Allah balagira an tuaddu al-amanat ila ahliha okuzza amana eri bannanyini baazo muntu wabayina amana mukimanyi kibayita amana obwesigwa bw'omuntu bumuddize waba yakuteresa ekintu kimuwe muzeeyo amaana z'abantu wa idha hakamtum ate wa idha hakamtum wembanga mulamula baina nnasi eri abantu antahkumu bil adl mubalamule n'obwenkanya kakati ekigambo adl bwenkanya naye i'tidal kwenkanyankanya tuvula tuba tugamba omuntu wasaala n'agenda ku ruku tumugamba nti i'tadal wenkanenkane amakulu tebenkera omugongo gwo gubeerenga tosse wansi nnyo ate toli waggulu wabula nga omugongo gwo gwoli mu mbeera y'okubeera nga omuntu waba ataddeko gilaasi tegwa ey'amazzi tegayiika amakulu wenkanyenkanye omugongo gwo gwenkanyenkanye kubanga oli ku ruku oba ku maviivi almuhimu ekikulu ekigambo al-i'tidal kwenkanyankanya kyetuyita atawasutu kyekitendo kino ate mubasomi wa Qur'ani ekitendo kino bagamba nti rahimahumullah Allah basasire bagamba nti i'tidalu sawti inda an-nutqi bil harfi kwenkanya oba okuteeka wakati w'ennyukuta kwekuteeka eddoboozi wakati oba okwenkanyankanya eddoboozi mu kiseera ng'oyatula ennukuta amakulu ng'ennukuta eyo ogyogera nga ogiwadde hamsi ng'ogiwadde shidda amaanyi ate ng'ogiwadde n'errakhawa amakulu ng'ennukuta efuna ku bulebevu neefuna ne ku maanyi nogeregeranya omuntu talidde nnyo bijanja amagamba bata nti omuntu si mweru nnyo ate si muddugavu ali awo aba afunye ku buddugavu si bwe kiri aba afunye ku buddugavu n'afuna ne ku bweru ali awo wakati kategerekese ekintu we tugamba nti ekintu kiri awo wakati kitegeeza tekiguddeeyo wansi ate era tekisigaddeeyo eri waggulu gye kiri mukategeddeako kiri awo wakati kaakati nezino ennukuta oba nekino ekitendo bwe kityo bwe kiri kibeera ku nnyukuta ng'ennyukuta ezo zifuna obulebevu ne zifuna naki n'amaanyi era ennukuta ezo ziri ttaano wa hurufahu khamsa ennukuta ezo ziri ttaano hurufuhu khamsatun jama'aha ba'duhum fi qawlihi lin umaru abamanyi bazikuŋŋaanya mu kigambo lin umaru imamu ibn jazari rahimahullah muqaddima yagamba nti wa baina rikhwin wa shadidi lin umaru wakati wa amaanyi w'ekitendo kya shidda wa rikhwun n'ekyarrakhawa lin umaru waliwo ennukuta ziri ttaano ennukuta ezo ttaano zikuŋŋaanya mu kigambo lin umaru Allah abasasira abamanyi bano wallahi batukolera omulimu munene nnyo okubeera nga batuwanguliza ebintu bino ennukuta ezo ttaano lam nun ain mim ra'u zonna tujja zitunuuliremu kwemu tulabe zifuna zitya amaanyi ate zifuna zitya obulebevu n'abantu ensobi ze bakola nga basoma ennyukuta ezo ennyukuta ezo z'owulidde laamu nuuni aini miimu raa'u Allah nga za sikuunu oyinza owulira omuntu jjukira teziina bulebevu bungi ziinako obulebevu ate ne ziinako n'amaanyi amakulu zigwa wakati w'obulebevu n'amaanyi tezireberera ddala kubeera nga zarrakhawa ate si z'amaanyi tezikakanyala lubeera kubeera nga za shidda wabula ziri awo wakati w'amaanyi n'obulebevu oba n'obunafu ennukuta ezo lam nun lin
ain mim ra'u umaru lin umaru. Bw'atyo Imam Ibn Jazari rahimahullah bwe yazikuŋŋaanya. Ennukuta ezo zitaano zirina ekitendo kya tawassutu. Kaakati awo tuba tuggyeyo ekifaananyi ekirungi ne tugamba nti ennukuta 8 za shidda za maanyi, ennukuta 5 za albainiya oba atawassutu, kati ennukuta esigadde ze za rakhawa. Kategedde bulungi. Ojjako ennyukuta ziri 8 ajide qatin bakati, n'ogattako ennyukuta 5 eza lin umaru eza wasati eza tawassutu, ziba ennukuta mekaawo? Si nnukuta 13. Kati ennukuta ezo 13 bw'ojjako ennukuta 13 bw'oziggyako ennukuta 29 tuli ffenna tusigazaawo ennukuta meka? Kati ennukuta ezo ziba sigaddewo zennukuta zaaki? Zennukuta za arrakhawa. Amakulu ennukuta z'otalabye mu shidda ku nnukuta 8 ate nga tozirabye mu bainiya tawassutu ennukuta 5 ziba nnukuta zaaki? Ziba nnukuta za shidda, ziba nnukuta za rakhawa. ووصفت هذه الحروف بالتوسط لتوسط أمر الصوت والنفس معها، حيث أنها لم ينحبس مع هذه الحروف انحباس مع حروف الشدة، ولم يجريها مع جريا مع حروف الرخاوة، بل يكون في حال متوسطة بين الانحباس والجري. نعم، النكتة زنو زفا زتوسط olw'ensonga nti eddoboozi amakulu mu kategori eddoboozi terigaanibwa lyonna, amakulu ligaanibwamu kitini ate teritambula lyonna, ligaanibwamu kitini ate terigaanibwa lyonna. Oba kategeeka, ligaanibwamu ate limala ne litambula ate teritambula lyonna lumu, wabula ligaanibwamu mu kutambula then litambula. Oba mubitegeera bye ŋŋamba? Kaakati ze nnukuta 5. Okay? Enyola ennyukuta ezo emu ku emu, tulabe ennukuta ezo emu ku emu zifuna zitya ekiteero kino ekya tawassutu. Tugenda kusookera ku nnukuta eya llaamu. Tugenda kusookera ku nnukuta eya llaamu insha Allahu taala. Ennukuta ya llaamu efuna etya amaanyi ate neefuna obulebevu? Kijja kitya? Ennukuta ya llaamu efuna obulebevu n'amaanyi gye tuba tusookerako. Kawulira, gye tuba tukola ki? Gye tuba tusookerako. Efuna etya amaanyi n'obunafu? Ennukuta ya llaamu bwe tuba tujoogera, musooke mujjukire obufulumiro bwa llaamu. Mpozi llaamu eva? Eva ku nsembo y'emabbali g'olulimi, ku sides bbiri ez'ensembo y'amabbali g'olulimi. Amakulu olulimi gye lusembera naye ku mabbali g'olulimi, either aga ddyo oba agakono oba gombiriri, naye gombiriri, in fact gaba gombiriri. Two sides z'ensembo y'olulimi, z'emabbali g'ensembo y'olulimi. Two sides z'emabbali g'ensembo y'olulimi. Amabbali g'ensembo y'olulimi, olulimi lulina sides eno nga luggwako, lulina two sides amabbali kye tuyita hafa, adena hafata lisani, wansi w'amabbali g'olulimi. Kati wansi w'amabbali g'olulimi eno amakulu olulimi gye luweewetera, wewava laamu ng'ekwataganyeewa? Ng'ekwataganye ku kibuno ku kibuno ekya waggulu. Olulimi lukwatagana ku kibuno ekya waggulu ne lwenyoola bwe luti wewava laamu. Si bwe kiri? Kakati laamu eno efuna etya amaanyi ate neefuna n'obunafu bwe tugenda okukoma? Laamu efuna amaanyi n'obunafu olw'ensonga bwe tuba tugamba olulimi jjukira tuluteeka waggulu mu kibuno. Kati bwe tuteeka olulimi waggulu mu kibuno, omukka ogumu ojja tuna ku bifaananyi insha Allah, nja kukulaga. Olaba kati olulimi mu kafaananyi kano akali ku ddyo ku laamu,
kafaananyi aka kali ku ddyo olulimi lwewese mu bbanga kati we lweta mu bbanga omukka guno ogubadde guva eno mu ddookooli gusiŋŋaana olulimi luno nga lukoze eki lusiŋŋaana ng'olulimi luno lwewese mukawulira mukategedde weesiŋŋaana olulimi nga lwewese omukka ne gubayipaasinga ne guyita ebbali w'olulimi mukategedde kaakati wano we gujjira ne gusiŋŋaana olulimi ennyukuta eyo efuna ki efuna amaanyi ate oluvannyuma neefuna obunafu olw'ensonga omukka gusooka ne gugaanibwa ate ne gubayipaasinga ne gunoonya gye guyita kati we gunoonyawo gye guyita ne guyita emabbali g'olulimi eno ebbali ewaba supeesi kubanga wano waggulu oba ogasseewo ojjukira omukka gulina okuyita gufulume mu kamwa gusiŋŋaana olulimi nga luzibyo we gulina okuyita ne gunoonya we guyita ne guyita eno ebbali awonoga ndowooza bu r obwo obulaga nti omukka guganye okuyita wano gubadde gulina okuyita olw'ensonga nti gusiŋŋaanya olulimi lusituse ne lwekwata mu kibuno kaakati ne guyita eno emabbali ennukuta eyo neebeera naki neebeera n'ebitende ebyo bibiri eky'amaanyi n'ekyobunafu amaanyi gafuna ddi ng'olulimi omukka guzze ne gusisinkana olulimi nga lusituse kaakati ate obunafu ebufuna ddi nga emaze okubeera ng'eweta ndowooza olaba omukka tegugaanibwa completely ate teguyitawo completely oba kategedde ogumu gugaanibwa wano ogulimi kati gugaanibwa ku lulimi okuyitawo ne gubypassinga ne guyita eno emabbali g'olulimi netugamba ennyukuta eyo erina ki erina ekitendo kye bayita attawasut alhamdulillah 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 alhamdu si anyway yeyo ennukuta ya lam insha allah katukomaawo biiznillah omulundi ogulala allah wanaaba atuwadde ku bulamu allah wali baatuwadde obulamu tujja kulaba ate ra'u n'ennukuta endala ezisigadde essatu nuuni ne miimu ne batwaga elin umar tusoose kulaba lam tujja kulaba ku mulundi ogujja insha allah ennukuta ya nuuni aini miimu ne ra'u ate zo zifuna zitya